Hillary Musoke omuwandiisi w'Akakiiko kano aweze enkolokooto nti nga bayita mu bukulembeze buno baakuvvuunuka emigozi oba n'egirudde nga gifumbekedde mulimu guno. Tukooya abantu okuba nga bakubagana, abantu balwanagana, omulimu gwa takisi ne gufuuka ogw'okuba nti gwabayaayi. N'olw'ensonga eyo tubakubira omulanga pulezidenti alina obwesigwa mu lukiiko luno era abantu abatuulako bantu babuvunaanyizibwa. Ensonga zonna tuzimanyi nti ebiseera by'ebyobufuzi bivuddewo, kati tugenda kutandika kukola tulabe nga mufuna emirembe n'okutereeza omulimu gwa takisi abantu bagweyagaliremu. Wabula era alabudde bakkaawo bonna okuva mu disitulikiti ez'enjawulo abakyagaanye okussa ekiragiro kya Pulezidenti Museveni mu nkola ekyokulekeraawo okusolooza ensimbi ku takisi buli weetikkira. Ne ba RPC abamu abakyagaanye abakyakwata abantu nga baganye okusasula buli siiti pulezidenti bwe yajjawo bakikomye oba si ekyo tugenda kukozesa omukono ogw'ekyuma. Musitafa mayambala ng'ono yakulira abavuzi ba takisi mu Kampala atubuulidde lwaki emivuyo giremedde mu mulimo gwabwe. Ebimu ku pulezidenti bye yalagira ng'oggyeko ekyokulonda kyokka kubanga yateekawo ebiragiro bingi okuteekawo stages mu Kampala okulaba nti abantu tebakwatibwa KCCA, badriver ba takisi tebakwatibwa KCCA olw'okuyimirira mu bifo ebitali gazetted stages. Ensonga ebadde enkulu nnyo kubanga KCCA erabisenga mu kukola emirimu gyayo eyagala okuddamu okukwata badriver ba takisi ate nga tennaba ku gazetting stages nga president bwe yagamba. Wabula ye RCC wa Kampala asala bananuka avumiridde ekiwayi kya ssematimba otalabikako mu lukiiko luno olugendereddwamu okubatabaganya era wano n'asaba ekitongole kya KCCA okugyawo siteegi za takisi ezitali mu mateeka nga zino ze zifumbekeddemu abamenyi b'amateeka. Naye olwaleero abakotesa tebazze olw'ensonga ze tutategedde ate ffe tukivumirira kubanga tuli meeting egezaako okulaba nti egatta abantu bakolere wamu. Kati gurupu emu bw'etajja kiba kitegeeza nti oli ajja kwogera ebikyamu awayirize mune ataliwo. Naye wadde tebazze ng'akakiiko tusazeewo bwetuti nti siteegi zonna eziriwo mu bukyamu ezitateekebwako KCCA ezitali gazete zonna zisooke ziveewo era twagala abantu bonna bakitegeere. Era twasabye aba KCCA bateeke mawulire mu New Vision mu Bukedde balage stage ki eziririgo ezigenda okuvaawo. Kimanyiddwa bulungi nti takisi y'ensabaza y'abantu esinga okukozesebwa mu ggwanga lino wabula erudde ng'ejjuddemu emivuyo nga buli lukya wavaayo ekiwayi ekyekutula ku kirala. Oluvannyuma lw'okulaajana kuno, Pulezidenti Museveni yavaayo n'ateekawo akakiiko kano mu biseera bya kampeyini ezaggwa kayambeko okugonjoola ebizibu bino.